abatereka n'ekittavu kino okufuna ku nsimbi ze baterese n'ekitongole kino newankubadde nga tebannaweza myaka gya ssalira. Etteeka eryateereddwako omukono liwa abakozi abaterese ne NSSF okumala emyaka 10 ng'ate baweze emyaka egy'obukulu 45 omukisa okufuna ku nsimbi zaabwe ebitundu waakiri 20 ku buli 100 so nga bba abaliko obulemu abaterese n'ekitongole kino okumala emyaka 10 ng'ate baweze emyaka 40 bo bajja kukkirizibwa okuweebwa ebitundu 50 ku buli 100 ku ssente zaabwe. Wabula wazzeewo okukubagana empawa wakati w'abakulira ekittavu kino n'ababaka b'abakozi mu ssetteesezo wa Uganda ku muwendo omutuufu ogw'abantu abalina okufuna ku nsimbi zino. Omubaka akiikirira abakozi mu ssetteesezo wa Uganda Kyazziba Kabulindi agambye nti abantu abasukka mu mitwalo 20 kaakano kitegeeza nti be balina okuweebwa ku nsimbi zino eziri eyo mu buwumbi olwenda mu nteekateeka eno empya. Kansuubire nti tebasukka mitwalo 20 abokufuna ssente. Ekyokubiri oli bulipo bwonna busobola okuteekebwako nze omulimu ogwange nagukola twagenda okuyisa bbiiri nga buli kalipo konna buli ka section konna akalimu nkamanyi era ekyo twaba tetukubidde kyabadde kimu president kusayininga tteeka n'atukola bulungijo n'alisayininga kati wali kintu kiyinza kwongera obwamu kyoba kalipo kayinza tukola kino wayiro kati lifuuse etteeka. Wabula akulira ekibiina ky'abakozi ekya National Organization of Trade Unions NOTU Asha Wilson Owera agamba nti abantu emitwalo 10,200 be bagenda okufuna mu nteekateeka eno empya. Kyokka ate ye akulira ekittavu ky'abakozi ekya NSSF Richard Byalugaba agambye nti abalina okufuna kati ku nsimbi zino y'omuwendo tagumanyi bulungi. So tetumanyi muyendo kati tetunawa kuddamu kubala. Nete kyetagisira na kubala kubanga kakati tulina okuimplementing etteeka lya government. Twali tugambye baali mitwalo nga 10 nga buli obuwumbi 9 mu bisatu naye kakati tumanyi bayinza kuba beeyongeddemu. Kakati etteeka litukkiriza okuteekawo gye bayita statutory instrument eneraga engeri gye tugenda okusasulamu nga kyetusuubira okukola nti kati kwe kuteeka mu mpeera ebintu bye tugenda okukozesa okusasula abantu kubanga tetusobola kubasasula mu branches zibe bangi tuba tulina okuteeka ebyuma bikali magezi okutuyamba okusasula abantu bonna banaaba. Ate ye abadde omubaka w'abakozi mu Parliament ya Uganda nga kaakano mmemba ku lukiiko lwa NSSF Sam Lyomoki yagamba nti obuwumbi bw'ensimbi obusukka mu 8 bwe bulina okusasulwa abakozi mu nteekateeka eno empya. Toto yona omuntu bona mabanga bavuddeyo nga baagala ssente zaabwe obuwumbi bulinga nga luwumbi nga 8 n'ekyemanyi nti abalala bayiza otasaba ssente zaabwe abaanaavaayo ne basaba ssente ate kwakezo bagamba nti kasana wabeera nga otutuuse emyaka 45 nga ate wakubeera nga ssente zo wakuteekayo emyaka 10 then osobola okufuna ssente zo naye nga osala nga woyagala tosaba waggulu wa 20% so kinasinzira ku muntu. Obutakkaanya buno buviiriddeko minisita avunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Betty Amongi okuyita olukiiko olw'amangu enkya ya leero wakati w'ababaka b'abakozi mu Paalamenti n'abakulira ekittavu ky'abakozi ekya NSSF okuteesa ku ngeri gye banaasasulamu abakozi abatali kusika muguwa kwonna. Minisita Betty Amongi ategeezezza nti bagenda kuteekawo okuluŋŋamya okw'enjawulo okugenda okugobererwa mu kuteeka mu nkola ebyateekebwa mu tteeka eppya erya NSSF oluvannyuma nga bigenda kuweerezebwa mu Paalamenti naye ebiteeseeko. Oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okusindika abadde akulira akakiiko ak'omaka g'obwa pulezidenti akalwanyisa obulabbayi n'obukenuzi aka Anti-Corruption Unity Colonel Edith Nakalema ku kutendekebwa munnamateeka w'akakiiko kano Israeli Ocho alondeddwa agire ng'akulembera akakiiko kano akatadde ku bunkenke abakozi ba gavumenti abeenyigira mu bulyake mu bitundu bya Uganda ebitali bimu. Koloneli Edith Nakalema yasindikiddwa ku ttendekero ly'obukulembeze mu magye erisangibwa ejjinja gy'agenda okumala omwaka mulamba nga akakkalabya emisomo era nga mu kusoma kuno tajja kubaayo yekka n'ayogerera amagye ga Uganda Brigadier Flavia byekwaso naye yasindikiddwa asome.
Ensonda mu kakiiko aka Anti-Corruption Unit zitegeezezza laadiyo Kyabasa nti olwaleero Koloneli Edith Nakalema lwafundikira ebikwekweto bye ebisembayo ku ttaka eririko enkayana Mutungo anti Ssemutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunnakikwata. Bukyanga President Yoweri Kaguta Museveni ateekawo akakiiko kano. Koloneli Edith Nakalema amaze emyaka 3 nga yakakulembera era kigambibwa nti obuwumbi bw'ensimbi za Uganda obusukka mu 30 bununuddwa. Abantu 205 bakwatiddwa nga ate abalala abasukka mu 40 batwaliddwa mu mbuga z'amateeka era emisango ne gibasinga. Mu bukulembeze bwa Koloneli Edith Nakalema ng'ali wamu ne poliisi, abakampuni ezitwala abantu ebweru abawerako bakwatiddwa olw'okufera abantu ne babajjako ensimbi nga babasuubiza emirimu kyokka ne bafundikira nga tebatwaliddwa ne babafuukira balimba nga jjembe liva buziizi ne liwoza nti nvudde buvuma. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener onywedde sigala mwenge oba owunya akamwa olidde galiki wakafa ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwa wo fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Ssemateeka aweddembe abooluganda b'omuntu afudde ng'alina ssente mu NSSF okuzifuna nga bayise mu mitendera nga munnamateeka Usaama Ssebuufu bw'annyonnyola. Parliament yayiseteeka mu November 2021 Amendment Act. Etteeka eryo President yasayininze so lyafuuse etteeka mu butongole. Etteeka likkiriza abantu abasevinga ne NSSF. Omuntu ng'awezezza emyaka 45 ate nga asevingidde emyaka egisukka mu 10 okufuna kye bayita mid-term access oba 20% ya savings ze mu NSSF. Waba tafunye ssente ezo nga NSSF eri mu nsobi, omuntu oyo asobola okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Etteeka naye lirambika bulungi nti omuntu singa aba avuddewo geza nga afudde naye nga ssente ze gye ziri mu NSSF, etteeka lirambika bulungi baani abasobola okufuna ssente ezo. Era ng'okusika bwekuba era omuntu asobola n'okuteeka mu kiraamo kye ku nsonga za NSSF ezinaakolebwa. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatulwomwe alagidde omumyuka we Anne Twina Omugisha Muhairwe akuliremu okunoonyereza ku nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nzirukanya y'ebyettaka mu gavumenti aka Uganda Land Commission Beatrice Byenkya Nyakayisiki wamu ne Vulugu ali mu kakiiko kano. Ensonda zitegeezeza laadiyo Kyabasa nti kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Kamya yasazeewo omumyuka we Muhairwe yabaakuliramu okunoonyereza ku Vulugu ono agambibwa okubeera mu kakiiko aka Uganda Land Commission oluvannyuma lw'abamu ku bakozi mu kitongole ekya kaliisoliiso wa gavumenti okutandika okutiisibwatiisibwa abo be bali mu kunoonyerezaako. Bino we bijjidde ng'abadde nnyini ntebe w'akakiiko kano aka Uganda Land Commission Beatrice Byenkya Nyakayisiki nga yakamala olunaku lw'eggulo okugugumbula minisita ow'ebyettaka n'ekitongole kya kaliisoliiso wa gavumenti ng'awakanya eby'okumunoonyerezaako ng'agamba nti bikolebwa mu bukyamu. Beatrice Byenkya yategeezezza bannamawulire olunaku lw'eggulo ti akakiiko aka Uganda Land Commission kaddukanyizibwa wakati mu kutaataaganyizibwa okuva mu ofiisi za gavumenti ezitali zimu. Ensonda zitegeezezza nti Beatrice Byenkya akyagaanye n'okuwaayo statement eri kaliisoliiso wa gavumenti ekwata ku ngeri akakiiko aka Uganda Land Commission gye kabadde kaddukanyizibwamu nga yakali mu mitambo. Olukiiko oluddukanya liigi ey'ababinywera eya Uganda Premier League lusunsuddemu abatendesi n'abazannyi b'omupiira abasinze bannaabwe okukyanga endiba omwezi ogwedde ogwa Desemba. Mu batendesi abasunsuddwamu ye mutendesi wa Vipers Robert Oliviera, omutendesi wa Bull FC Alex Isabirye n'omutendesi wa Express FC mukwano gw'abangi Waswa Bossa. Ate mu bazannyi abasunsuddwamu ye muteebi wa Vipers Siza Manjoki, Ibrahim Nsimbe owa Bull ne Juma Balinnya owa Police FC. Abawanguzi bagenda kuweebwa engule n'ensimbi akakadde kamu buli omu okubasiima. Ate liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League eddamu okuzannyibwa olwaleero nga KCCA egenda kuttunka n'Embalala City mu kisaawe e Lugogo ate Busoga United ettunke ne Ondu Paraka ku Fufa Technical Center Njeru. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano.
Kitunzi ye mwami wa Ssaabasajja Kabaka afuga essaza Gomba, nga Gomba gwe mutuba gw'Obwakabaka bwa Buganda omukulu, ng'essaza lino awamu n'owessaza kye bava bayitibwa mutuba gumu. Ssekabaka Kateregga ye yanyweza obuwanguzi ku kitundu ekya Gomba, ng'olwatuuka Kabaka Kateregga ono n'agaba mutabani w'omutaka Namuguzi okutabaala Senkaayi ne basajja be abaali bafuga ekitundu ekyo. Nga tugenda mu gebweru soko jjukire bino nga bikutuusibwako Uganda Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogw'olubereberye ogwa Gatonnya omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 2024 gy'emyaka 18 egyakayita yali nnyiike nakyobeera ku ggunjo ly'ebyennimi mu Yunivasite eya Makerere omusomesa omugundiivu Dr. Byangwa Nakibuuka Kasalina Matovu bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Dr. Kasalina Matovu yafa addusibwa mu ddwaliro ekkulu ery'e-Mulago bwe yafuna okwesiba okw'omutima okwembagirawo n'aleka abaana abawerako era we yafiira nga yakasomesa ku Yunivasite okumala emyaka 26. Kasalina Matovu yali omusomesa w'ebyennimi n'ebyempuliziganya we yafiira nga abaddeko akulira eggunjo ly'ebyennimi e Makerere era abaana bangi be yasomesa nga basaasaanidde ebisaawe omuli eky'ebyamawulire n'ebyempuliziganya n'eky'ebyennimi saako ekisaawe ky'obusomesa n'ekyakatemba wano mu Uganda n'ebweru. Gavumenti ya Amerika ekulemberwa mu NDP President Joseph Robinette Joe Biden Jr. erabudde ne Sekulabula Banamagye abaawamba obuyinza Sudan obutatendewalirwa okulonda Ssaabaminisita owaabwe anadda mu bigere bya Ssaabaminisita eyalekulidde beewala okufuuka nabezisa ng'ekiti ky'embazzi ekizisa ginnaakyo. Abadde Ssaabaminisita wa Sudan Abdallah Hamdoko amagye gwe gaabadde gazzaako oluvannyuma lw'okusooka okumuggyako yalangiridde nti alekulidde obukulu buno ng'agamba nti ebintu bisobedde ddala ebiseera bya Sudan eby'omu maaso biri mu lusuubo. Amerika erabudde bannamagye abakulirwa Generali Abdallah Fattah Burhan erangirira ku bwa pulezidenti titebakemebwa okwerondera Ssaabaminisita owaabwe kubanga kyakwongera okutabangula embeera efuuke ya nakubyejuula ng'omusanvu ogw'okunju n'ennyinimu gumukuba. Omukago ogwa Bulaaya, Bungereza ne Norway nabo beegasse ku Amerika okussa bannamagye bano ku nninga baleme kwongera kwonoona nsi nga bo bannansi ba Sudan bakyayongera okwekalakaasa okussa akazito ku bannamagye abezza obuyinza babuzzeeyo mangu mu mikono egy'abantu ba bulijjo bo baddeyo mu nkambi beenyigire mu kukuuma emirembe n'obutebenkevu mu Sudaani. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasafamma gaagano. Mu mawulire ag'ebya saayansi abakugu bakizudde nti okusika omugwa wakati w'abasajja n'abakazi okuli ku nsi kuno nnyongereza bwongereza ey'olutalo olutandikira mu lubuto ng'omwana tannazaalibwa nga mu lubuto eyo ebaayo okulwanagana okw'amaanyi wakati w'ensikirwa jjiini ze ez'amaama n'eza taata. Abayivu mu butonga bwe baba basoomooza bannaabwe okulwana afunye ekikonde n'amugamba nti kiwunyeko. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Cambridge y'Ebungereza okugezesa kwabwe ne bakukolera ku mmese ez'embuto ze bamerusiriza mu meetegererezo gaabwe. Bakalimagezi bakizudde nti omukyala bw'aba olubuto omwana ono ali mu lubuto ensikirwa jjiini zizaalina ez'abantu ababiri maama ne taata zirwanagana okufuna emmere egenda eri omwana ono nga buli zaaludda ze zaagala okufuga embeera eno. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omugezi Dr. Lonero Sandovich agambye nti ku nsikirwa ez'amatuluba abiri awangula olutalo lw'emmere eriisibwa omwana yasalawo enfaanana y'omwana anaazaalibwa olwo ne mulyoka mu mutenda nti omwana yamalayo kitaawe oba omwana afaanana nnyo nnyina. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Wazzeewo okukubagana empawa ku muwendo omutuufu ogw'abakozi abagenda okufuna mu nteekateeka ey'ekittavu ky'abakozi ekya NSSF ezzeewo oluvannyuma lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuteeka omukono ku tteeka eppya ery'ekittavu ky'abakozi erikkiriza abakozi abatereka n'ekittavu kino okufuna ku nsimbi zaabwe newandibadde nga tebannaweza myaka mitongole era nga kasita baba nga bateresa okumala emyaka 10. Oluvannyuma lw'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okusindika abadde akulira akakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi ak'omu maka g'obwa Pulezidenti Koloneli Edith Nakalema ku kutendekebwa munnamateeka w'akakiiko kano Israeli Ochwa alondeddwa agirenga akulembera akakiiko kano akatadde ku bunkenke abakozi ba gavumenti abeenyigira mu bulyake.
Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamyatula omu alagidde omumyuka we Ani Twina Omugisha Muhayirwe akuliremu okunoonyereza ku nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'ettaka mu Uganda aka Uganda Land Commission Beatrice Byenkya Nyakaisiki wamu n'evvulugu agambibwa okubeera mu kakiiko kano. Gavumenti ya Amerika ekulemberwa mu NDP President Joseph Robinette Joe Biden Jr. erabudde ne Sekulabula Banamagye abaawamba obuyinza Sudan obuteetantala okulonda Ssaabaminisita owaabwe adde mu bigere bya Ssaabaminisita eyalekulidde Abdallah Hamdoko nga Amerika egamba ekyo kyakwongera kusajjula mbeera. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.